kwabadde genda kunyumira the formation of the federation, and then our aim, vision, mission, vision, okubuulira nti kubanga music industry yali yayonooneka. Abantu baamala nnyo obudde mu kulwanagana, kuyombagana, ne beerabira nti eriyo ne copyright law teri amended since 2006, and tubadde ku digital migration for the last 10 years, naye ng'abantu tebafaayo, they don't even know nti tulina okuddayo twamendinga copyright law, naye ng'abantu bali mu bino balwanira okuspaces obutonotono. N'abantu bangi ne babusinga industry, ng'abantu abakozesa music different ways, abacrBTs, abatunda music here and there, computers and what, abiranga they misuse our music. Plus the same oaths, they don't pay, nobody cares, because we have never had the time to talk about the importance of the industry. So nsonga lwaki nasazeewo oba nasalawo making sure nti I seek for the appointment, ngende nabe fountain of honor munnyonnyole ebizibu byaffe, and how he can really intervene. Ebimu ng'abadde abimanyi era ng'abadde alina step byateekezeeko, ebirala nebimunnyonnyola era nga ali willing okuba nti atukwasizaako nnyo nnyini ddala, especially the copyright law and the streaming of the industry in different ways, to make sure that at least we have a vibrant music industry like how it's supposed to be. And yeah, basically that is it, and to ask for his approval to them State House with the leadership, because we have associations countrywide. To itaba leaders of association in different areas, but jewa buli omagende amuyanjulira abalabe abategeere era bamugulire n'ensonga what is happening and how we can join the effort together. Now, Eddy, still, the last thing